Ebirwa byerabirwa naye n'ebiseera eyaliko omukulembeze w'eggwanga Uganda Yusufu Kironde Lule mwe yakulemberera eggwanga lino binajjukirwanga. Yusufu Kironde Lule ajjukirwa nnyo ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda akyasinze okukulemberera akaseera akakyasinze okubeera akatono. Zino nga zaali ennaku 68 zokka, gino nga gy'emyezi 2 n'ennaku 8. Yusufu Lule yazaalibwa omwami Abdallah Kironde mu disitulikiti ey'Empigi mu mwezi ogwa Januari mu 1912. Bw'atyo kitaawe yamusindika ku ssomero mu disitulikiti ey'Empigi atandika okukakkalabya ebitabo bye. Yeegatta ku ssomero eryali lisinga okuba ery'ebbeeyi mu Uganda era nga lyali lya kitiibwa nnyo erya King's College Buddo. Kale bw'atyo olw'okusoma obulungi yatwalibwa ku Makerere College n'asoma obusomesa era ng'ono yatwala essomo erimanyiddwa nga sociology. Lule yali musajja mugezi ddala mu kibiina era mu kutikkirwa ye yasinga abayizi banne bonna be yali nabo mu kalaasiruumu. Bwe lite ettendekero lya Makerere College ne limusigaza okusomesa banne abalala muyite lecturer mu department ey'ebyenjigiriza. Lule olw'okuba yali muyizi mulungi yafuna zisikaala ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo okugeza nga ssettendekero wa Fort Hare mu ggwanga erya South Africa ne mu ggwanga erya Bungereza bwe yali nga tannaba kudda kw'aboobwe kweyongerayo na mulimu gwe ogw'obusomesa mu ssettendekero wa Makerere. Ono oluvannyuma lw'okkuba ebitabo olukumutwe yakomawo kw'aboobwe era bw'atyo n'afuulibwa ssenkulu w'ettendekero lino muyite principal mu mwaka gwa 1964 era ng'ono bw'atyo ye principal omuddugavu w'ettendekero lino eyasookera ddala. Wabula mu mwaka gwa 1970 Apollo Milton Obote ono nga yali pulezidenti yamujja ku bukulembeze buno obwa ssettendekero wa Makerere era bw'atyo n'amusikiza Profesa Frank Kalimuzo. Lule bw'atyo yaddayo mu mirimu gye naye gavumenti y'Obote bwe yavuunikibwa Idi Amin, Lule kye yalina okukola yadduka bunnambiro n'agenda mu buwaŋŋanguse ng'era bannayuganda abalala bwe baakola. Ono yatandika okukakkalabiza emirimu gye mu Bungereza wabula yalina empuliziganya ne bannayuganda abalala abaali kuno wakati mu kulwanyisa Idi Amin. Ebiseera eby'abatunuulizi b'ensonga Lule baamulabanga omusajja atali wa muzinzi kutiisa Amin era tebaakirowoozaako nti Lule asobola okufuuka pulezidenti wa Uganda. Wabula abakungu bonna abajja okwetaba mu lukuŋŋaano lwamanyibwanga Mosh Conference mwana wattu baatunuulira Lule ne bamulabamu embavu ez'okukulembera eggwanga Uganda. Era ono baamulabanga omusajja akyasinze obuyonjo ngamba mu bikolwa. Ekyewuunyisa Lule ne mu lukuŋŋaana luno teyajja wabula baamuyita buyisi nga bamugamba nti kaakati ggwe pulezidenti wa Uganda. Kale nno kino olw'okubeera nti mu lutalo lw'okununula eggwanga Lule bwe baggaali y'omukka yagituula ku mukira, kino kyamuleetera okubeera ng'ekifaananyi mu gavumenti ye yennyini gye yali akulembera anti nga talina biragiro biryawo by'ayinza kuwa era nga tewali kusalawo kwa muggundo kwalina kusalawo nga teyeebuuzizza. Era musajja wattu teyakimanya nti amaanyi ge yalina nga pulezidenti gaali matono ddala. Baamukozesanga bukozesa wabula amaanyi agasinga gaali mu mikono gya Nyerere pulezidenti wa Tanzania wamu ne Paulo Muwanga eyali ayerulira Obote ekkubo okukomawo. Kyannaku wano Lule mu kwagala ogezaako okwekubira enduulu wamu n'okwagala okulaga amaanyi ge nga pulezidenti, musajja wattu teyamanya nti yali yeesimirako ttaka oba yali yeesonseka mu kamwa ka ggoonya. Yayagala okukola ennongoosereza mu kugaba emirimu mu magye. Kino ne kirabibwanga okwali okuyisaamu amagye amaaso olw'ensonga nti ye yakiraba nti eggye lino lyali lisingamu bakyoli wamu n'abalaŋŋo nga n'ekyamala eggobe mu kibya ye Lule okwagala okukyusa erinnya erimanyiddwa nga National Liberation Army alifuula National Army, ekintu ekyalabibwanga ekyali eky'ettima eri abo baali bakoze eddimu eddene ennyo mu kununula eggwanga omwali bajjenero nga David Oyito Ojoko. Kale nno ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwa Juni 1979 NCC yavunika gavumenti ya Lule ng'omukulembeze w'eggwanga era wano mu bunnambiro Godfrey Lukongwa Binayisa yafuulibwa pulezidenti. Bw'atyo omusajja wattu Lule olwafuluma woofiisi kwali kudduka misinde kugenda mu buwaŋŋanguse mu ggwanga erya Tanzania. Kyokka bwe yatuuka e Tanzania ne Nyerere n'amukwata n'amuggalira mu nnyumba giyite house arrest. Eno bwe yalwala ennyo abasawo ne beegayirira Nyerere amute amuddiremu atwalibwa ajjanjabibwe.
era bw'atyo yateebwa n'agenda mu ggwanga ery'Abongereza okujjanjabibwa. Lule bw'atyo bwe yassuuka yakolawo akabinja k'abayeekera kamanyiddwa nga Uganda Freedom Fighters, nga kano bwe kati oluvannyuma keegatta n'akabinja akalala k'abayeekera aka Yoweri Museveni akaali kamanyiddwa nga Popular Resistance Army PRA mu mwaka gwa 1981. Bwe batyo ne bakola ekibinja ekimanyiddwa nga NRA, National Resistance Army, nga Lule ye pulezidenti ate Museveni ye vice. Wabula mu 1984 Lule bw'atyo obulwadde bwamunyiikirira obw'ensigo era bw'atyo n'afiira mu ddwaliro erimanyiddwa nga Hammersmith Hospital mu kibuga London mu ggwanga ery'Abongereza. Wano Museveni yatwala obukulembeze emyaka 2 egyali gisigaddeyo kuva mu 1984 paka mu 1986, bw'atyo n'asobola okutuukiriza ekirooto kya Lule, olutalo n'alulinnya ku nfeete. Kyova olaba nti Museveni ng'amaze okuwangula yatwalibwa e Kololo n'aziikibwa ng'omuzira, era Lule y'omu ku bazira ba Uganda abajaguzibwa buli mwaka era nga yeebasiddwa wali ku kisaawe ky'abawanguzi e Kololo. Ebirwa byerabirwa naye n'ebiseera yaliko omukulembeze w'eggwanga Yusufu Kironde Lule bye yakulembereramu binajjukirwanga.